wadde tunazula naffe ekituufu kuba embaze baaliddeko naffe zetwaliddeko abadde okusinga bakisulo be basinza okulumizibwa Kasatiro keyongedde ku ssomero lya Nakanyonyi abaana omuwendo ogutannaba kutegeerekeka abasobeeyo mu 10 be bateeberezebwa okubanga baweereddwa obutwa. Gyosinzidde nkubuuzaako weebale nnyo weebale ddala okuva nogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okuvaayo okugoberera enteekateeka zaffe zonna. Amawulire agaliwo kaakati tegannawooma yadde era mu kaseera kano nga bw'ogenda mu maaso okubanga olaba wakati nga tugezaako okukola okufeffetta ku ki ekituufu gwampuliriza naawe andaba naye nga kyetwakategeerako abaana abasukka oba abasobeeyo abakunukkiriza mu 15 be bakaddusibwa wakati mu malwaliro ag'enjawulo nga bano kiteeberezebwa ngambye bateekwa okuba nga baalidde emmere erimu obutwa ate obunkenke bweyongedde gwampuliriza naawe andaba. Kakati of course tukikakasiza ddala wetujidde ku mpewo ng'abaana abali affected abateeberezebwa okubanga be baweereddwa obutwa be baana b'osobola okuyita aba boarding oba ab'ekisulo. N'olwekyo ekisulo kino kisukkamu abaana abakunukkiriza eyo mu 205 oba abali eyo mu 3 naye nga bonna we bukeeredde nga buli ssaawa eyeeyongera omu ku omu yakaaba olubuto lunnuma basaba ne bannyabo era we batuukidde mu ssaawa ya buleeke nga bazirika omu ku omu. Wabula ate ensonda ezeesigika ziraga nga tewali muntu n'omu oba student n'omu yafudde nga wekibadde kibungeesebwa. But of course ambulance ezisukka mu 10 nga bw'ogenda mu maaso okulaba embeera mu katambi awo ze zigenze mu maaso okubanga zisomba abaana nga zigenda zijjudde zikubyeko bugule basaba ne bannyabo. Eddwaliro lya Nagalama hospital ne lijjula, eddwaliro ly'e Mukono ne lijjula, abalala bali kubaddusa kayunga we tujjidde ku mpewo basaba ne bannyabo nga ebintu si birungi yadde. Of course omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano omukulu Owoyesigyire afulumizza ekiwandiiko we tujjidde ku mpewo katikati n'ategeeza nti omuwendo gwe baakategeerako guli eyo mu 15 era nga samples oba ebijjiddwa mu musaayi gw'abaana abaana biddusibwa bunnambiro mu laboratories za gavumenti wano munda mu kibuga eky'e Kampala. Tugenda kutuusaako ebintu byonna nkugamba kola ekintu kimu subscribing nga sharing nga commenting nga gobera emitimbagano gyaffe gyonna tweyongera okubanga tukolera okufeffetta yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Yenze Semaganda Moses Software Kampala Media TV tugenda kutuusaako ebisingawo naye nga tubagumya mubere bakkakkamu oba oliawo Mukama Katonda agenda kusaasira abaana bano basobole okubanga batereera bwe bityo ebiri tugenda kukuleetera ebirala.